Kede TV1 kukulisa byonna byobadde okulwa leero mu luzungu tugenda mu lunaku olupya naye mu Luganda kyali kiso ekinakeesa luno lwetuvaako akubuuzaako wano nze Charles Seruga Matovu nze mwakazaako lya munnakyalo Kalooli nga nze nkwaniriza mu programu eno yazze mu ndowooza ebeerewo nga tulaba bannaffe ab'ekitongole ky'amasannyalaze UEDCL bajaguza omwaka mulamba bukyanga bakwasibwa system ey'amasannyalaze ogijja ku umeme kati nga tulina ebitubaddeko bingi ensasula y'amasannyalaze entambuza yaago ogatuusa ligalina okutuuka n'ebyo n'ebyo nkusaba munnange ogamba omwami wo omulina ekizibu ky'amasannyalaze ompeereza emmessage ku ssimu yange ey'omu ngalo 772 1575 702 oweereza emmessage yonna ky'obuuza ku UEDCL ku ntambuza y'amasannyalaze bwe twafunyeyo omukulu waayo bwe twasituddeyo Jonani Kiiza nno musajja mukulu we waggulu eyo okuba mumpi wano myaka naye wa waggulu ddala mu by'amasannyalaze ne mugamba jangu amatumbe budde tule mu programu eno twogere ebikwata ku masannyalaze. Jonani nkwaniriza nnyo ssebo. Sanyise nnyo ssebo okusanga mu nakyalo munnange nange nina ekyalo gye nva ssebo naye gwe oli wakumpi wano Mityana ffe tuviira ddala wala mayiro nga 3 okuva kano watuli naye nga mbalamusizzako bassebo ne bannyabo abatulaba ku Bukedde TV bakasitoma baffe aboota amasannyalaze okwetoolola eggwanga mwe tubasoosowazaamuko kubanga y'ensonga lwaki weetuli wano singa tebabaddeyo tetwandibaddewo ntwale omukisa guno nange okwebaza bakama bange abanteekamu obwesige buno ssenkulu w'ekitongole kyenjogerera mukulu Paul Mwesigwa ate waliwo n'abakulu abalala mukama waffe atwala akakiiko ku ludda olw'abakulira emigabo mu kitongole ekyo omukyala Proscovia Lydia Ochengobo n'akakiiko konna aka board nga bwe bakulembera ekitongole of course tisobola kuva waggulu nga seebazizza bakama baffe bannyini migabo Honorable Dr. Canon Ruth Nankabirwa Ssentamu ne Honorable Matia Kasaija ababiri be bakulira emigabo mu kitongole eky'amasannyalaze nzijukira zaali ennaku z'omwezi 31 March ogwokusatu 2025 ne bagonnomolako ekintu batuweereza obuvunaanyizibwa buno obw'okuweereza bannayuganda okubunyisa amasannyalaze saako n'okugatuuka era licensi ze twafuna ku ludda eri gy'oweereza ku media center zaali licensi 2 ey'okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga saako n'ey'okugatunga zombi licensi za njawulo naye nga abazituwa be bakama baffe wano abalabye b'obuweereza bw'amasannyalaze mu ggwanga era be batuweereza n'ebiruubirirwa bye tulina okutuukako buli mwaka oguyise bye tuba tukoze njagala tutwala omukisa guno kubanga wankyazaako mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde ate nzijukira nti twali tulina bingi bye twogerako ng'ebimu olabira ddala nti tebisoboka ebimu njagala okukutegeeza nti bituukiddwako saakwegomba ng'omututte ebintu bya umeme nga gwe mwogezi omukulu saafuna kintu kyegomba mulimu seegomba emirimu okukuwa gugaana agaana edda babeere eyo ekyo kale saakwegomba lwa mulimu gwali mufunye gwali gwenkana obuzito kituufu bo gwali muzito mukulu Seruga nja kuwa ekyokulabirako omuntu obuweereza bw'amasannyalaze buno okubumbabumbira ekifaananyi kinene bulinga mibiri gyaffe gino mwe tutambulira nti oba toguwadde emmere n'oguliisa bulungi n'ogwebigimusa n'obeera na kye tuyita immunity oba obusobozi oyinza okuba nga olina ebintu byotasobola kukola mu buntu toba n'amaanyi gamu okutuukako weewaawo naffe mu April omwaka oguwedde twakwasibwa ekyobugagga ekyali tekiweereddwa mmere okumala myaka 3 kitundu nga kikonzibi nga kikonzibi lwaki kubanga gavumenti yali yawabula nti oli yavaawo omukadde akomezebwa okusiga ssente kati kino kyaleetawo obunafu mu mubiri w'ekyobugagga kye twasikira ye n'ayimirira n'atandika okukungulamu ssente ze ezize
naye ng'ekyobugagga jjukira kyasigala kiweereza abantu baffe bannayuganda obuweereza. Kati emyaka 3.5 egyo gyagenda okwekulumula okutuusa ffe we twakwatira obuweereza buno ng'ekituufu amaanyi mu mubiri gaweddemu. Naye kati ekyo kyo eri omuntu atulaba ku TV ayinza obutamanya obuvo n'obuddo bw'ekyo. Ye alaba amasannyalaze kuvaako, alaba transform okubuukako, alaba substations kusirika, n'atamanya nti ekintu kye twafuna kyali kirina enjala ey'ebyokulya n'okunywa. Nga mugogge. Kituufu. Nga mugogge. So eyo gye tuva mu Kuluseruga. Era mu mwezi ogwokuna we nali wano ku Bukedde, ndowooza enduulu zaali nnyingi nnyo. Buli katundu konna nga owulireyo enduulu ekibululu. Kubanga tulina transformers ze twasikira ezisukka mu 116 ezitaaliko ku lunaku olusooka. Era teri kyesijja kwerabira mu bulamu bwange bwonna obuweereza okubanga bampita nga abantu b'ennajja na nkumbi beekalakaasizza nga basaba gavumenti UDC ereveewo kubanga obuweereza bugiremye. Naye nga yali emaze emyezi 3.5 nga transformer yakuba mu January mu lunaku lumu. Ekyo sirikyerabira olunaku olwo lujja kusigala nga lwa byafaayo nnyo. Kiki kyengezako okutegeeza mu Kuluseruga nti gye tuva ekituufu ekyaddala wabadde wakambwe. Ate ndowooza ku ludda olwaffe ng'ekitongole tweteekateeka bulungi ku lw'obuvunaanyizibwa buno kubanga twamanya ebisoomoozebwa ebikulimu. Kubanga twamanya nti ekyobugagga kye tusikidde tekibaddeemu ssente myaka 3.5. Ate si lwa bubi nti bakikola kagenderere. Gavumenti yali erina byegezaako okuziyiza tuleme kugwamu. Kubanga mu ndagaano zaffe enkadde ze twasayininga n'oyo yavaawo twali tetukkirizibwa kuyingira kukola bintu bimu ng'akyaliwo. Yalina obwannannyini obwo ng'abwami okuggyako ng'amaze okufuluma bwe tusobola okutandika okukola ki okukola bye tulina okukola. Kati nyakubuuza wemutuuse akati nga mwekebekebye eddimu eryo temwinamu abanene ab'amasannyalaze aba UEDC omukyala mutonega nti tubaddize bannayuganda ekintu kye tukizeeyo? Kakati obutiitizi obuffe waffe tetubulina. Munywedde? Tunyweredde ddala kubanga ekisooka tulina obuwagizi bwa gavumenti. Obuwagizi gavumenti yabutuwa okuviira ddala mabega bwe yakola okusalawo negamba nti ebyobugagga bino bidde mu UEDCL. Ate n'obuwagizi buno ezeebuzimba mu Kuluseruga nti kyandibadde kya bulabe nnyo singa twakeera 31 mwezi ogwokusatu nga gavumenti teyinaako substitute nga bw'obeera n'abasambi b'omupiira 12 omu n'akutuka okugulu ng'ate goalkeeper naye nga tulina wakuzaayo. Kati UEDC yasigalawo ng'eteekateekebwa ku lw'obudde obwo bwe twalaba omwaka oguwedde mwezi gwe gumu. So kitegeeza nti ne mu mbeera ezaaliwo mu myaka egyo egize giyita mu Kuluseruga tetwatwala umeme yokko omwaka oguwedde. Twatwala ekitongole ekirala mu mwezi ogw'omusanvu. Kyekiriwo ekyo? Hydromax kiri eyo ewaffe eyo Hoima Jenva. Kyali kibunyisa amasannyalaze mu bitundu by'ekitoba Buseruka eri eyo bwetyo. Ekyo nakyo twakimira mu mwaka gwe gumu oguwedde. Naye ate mabegako tuzze tutwala ebitongole ebirala binnakyewe bibaddewo nga bikola obuweereza buno. Era mu nteekateeka ya gavumenti ennene ey'okuzza amasannyalaze gano eri gavumenti yakola okusalawo mu mwaka gwa 2022 nti ekitongole kyonna oba ekyabannakyewa singa endagaano yakyo eba eweddeyo teri kugizza bujja. Era ekyo gavumenti yajja ekituukako okuviira ddala ku mabibiro kubanga ne Escom bwe yagenda gavumenti endagaano yaabwe teyagizza bujja bakwasa UEGCL. Kati yesunda amasannyalaze. So okubumbabumbirako omwaka nga bwe guzze gututambulira tegubadde mubi kutwaliza wamu. Gubaddemu emiziziko naye ate wabaddemu n'obuwanguzi. Ku ludda olw'abakasitoma be tuwota twongeddeko abakasitoma mu mwaka gumu 23,669. 23,669. Maka ge mwongeddeko? Maka ge twongeddeko. Oba bantu abali mu maka? Meters ezeyongeddeko bakasitoma aboota amasannyalaze ku bungi bw'amasannyalaze bwe twasikira okuva mu kitongole ekikadde. Kakati abo bakasitoma 23,000 bw'obageraganya ku abo abayingizibwa ku grade yaffe y'eggwanga omwaka oguwedde 2024 tujje tulyoke tutwale obuvunaanyizibwa buno mu 2025 bakonectinga 9,000 kati ffe tukonectinze bitundu nga 2.5. Expansion eyo ogaziwo okwo ne bannayuganda tukwebaza kuba twagala service naye kyangwa abantu okufuna amasannyalaze abaali basaba abantu basaba amasannyalaze abasooka bwe mwajjira mu kukwata ku kintu ky'amasannyalaze nga babanja meters bangi
era twasikira ababanja mita aboyogerako emitwalo 12,800 wetwawerera omwezi ogw'omwenda 2025 ng'eyo fayiro tumaze ogyeggala nga tubawadde bonna era kyekimu ku bisinza otuleetera okusomozebwa mu mwaka ogusoose n'okutuzaayo ate okulowooza butya bwe tugenda ofuluma mu mbeera ey'ekizikiza eyo nti bwe twayongera bakasitoma abangi ku grid emitwalo nga 12 ebyobugagga bino kubanga nakulaze ekifaananyi nti byali tebiweereddwa mmere nga tebirina busobozi omubiri gwatandika okukutuka ogenda okugawulira nti gavudde kubanga twayongerako obuvunaanyizibwa naye ng'ate gwe tubuwa ekituufu abadde talya mmere ekola ki entuufu gy'alina okulya mu myaka 3 so kati ne tutandika okulowoozaamu mangu tuvudde tutya mu mbeera eno ey'okutawanyizibwa ne tukiraba nti bwe tutandika okugula ebintu ate bijja twalako ebbanga ddene so ne tutunuulira mu kisero kyaffe nga mwalimu ebyobugagga naddala ku makuŋŋaanyiriza g'enjawulo zitransformers ezaali teziri nnyo ku ntikko nga tusobola okuzisengula ne tuziteeka mu bitundu ebirala ne tufuna obuweerero era twakikola mu substations nga 6 kibayita obutetenkanya era twakitenkanya substation y'e Masaka Buddu twagisibula omutindo neva ku megawatts 15 okutuukira ddala ku 19 ko bwetaavu weebuli yes nga weebuli wano najja nankumbi ku ly'Entebbe kubo lyaffe ly'Entebbe eridda ku airport awo nawo twalinawo ennyonta nga waliwo megawatts 20 zokka kati wetwogerera waliwo 34 nga tulinawo ebitundu nga 65 ebyaga amasanyalaze agatannaba kukwatibwako naye nga tusuubira nti enkulaakulana eriwo esobola okutuyamba okutuuka ku nnyonta eyo naye ng'ate eno bwe tugula mu nteekateeka yaffe eya gavumenti nga bwe tuyingiza ebyobugagga ebirala era twakikola ewammwe mu bitundu by'emubende ekkuŋŋaanyiriza ekkulu ery'emubende likuweereza emityana eryalina megawatts 2 kati lirina 5 nkubula emityana awo olaba amasanyalaze olusuku lwange lusembaawo kituufu nakulanzanyira ku masanyalaze ng'amasanyalaze buli kimukola nkirabiraawo kituufu so kyenyagadde okwebazaako ndowooza nammwe bananga bandaba mu kikobeera sinasoma message muziweereza ku simu yange 0772 1575 ne 0702 1555 ne ku mikutu gya Bukedde TV akabinkano mugiyisa eyo message nja kusobola ogisoma amangu ekyali kinuma awo we mwabeera n'ebizibu ebyo mutandise mwakajja ababbi ne batandika kituufu bajja ku kyalo bakiyita Kitongo kyemmanyi ne babba waya nenzija nenkutuukirira kugamba muligenda tukalute ebyo ebizibu ebyo bye musanga musobodde mutyo byaŋŋanga ekisooka njagala kwebaza bannayuganda kubanga mu mwaka gwe gumu mukulu Seruga weewaawo tulina be tukutte ne tutwala mu mbuga z'amateeka ku lw'obubbi bwa waya z'amasanyalaze baweranga 7 naye ate be tusobodde okutuusa ku kusalibwa emisango balinga 23 abalala bakyali bayita mu nteekateeka entuufu okulaba nti bafuna ebibonerezo ebibakoze eki ebibagwanidde naye kitusobozeseza okubanga ebitundu ebimu tuwonyezza waya zaffe ez'amasanyalaze kwe kuba nti tuwuliziganya n'abantu era tubadde n'enteekateeka ez'enjawulo mu bitundu ebisinga ebya wano mu Buganda okutuuka mu bifo bye tusuubira nti biyikirizibwa nnyo ebitundu by'e Masaka eyo ebitundu by'e Luweero ewammwe Emityana ebitundu by'eno Kyaggwe eyo yonna no bayikirizaayo nnyo Kayunga era twatambuliramu ne Bukedde mu kigo Gumbya ndowooza ojjukira ebiseera ebyo nga ffe tugenda tufefeta twesiba ku Bukedde ne tutuuka ku muntu wa bulijjo ne tugezaako okusitula okutegeera okwo okw'obuvunaanyizibwa obugabanyizibwa ku ludda olw'okulabirira ebintu by'amasanyalaze saako naffe okulabirira amasanyalaze nti obuvunaanyizibwa buno bw'abantu babiri bwa kitongole ate bwaffe abantu ba bulijjo so ekyo twagala okukibeebaza njagala nawe kwebaza okuba omwogezi w'ekitongole ekikwata ku bantu ekizibu ekikwata ku bantu ng'ebizibu obyogerako ddala nga bwe biri kituufu n'owamagezi ngeri gye binaakolebwamu so mukulu Seruga ngeri gy'oyogedde ku bubbi wa waya mu mwaka gwaffe guno ogusoose ebyalo nga 3 ebisukka mu 306 bibbiddwako waya era bali mu kibululu ekitegeeza nti buli lunaku oluyise mu mwaka gwaffe ogusoose wabaddeyo obubbi
ekyo kiraga nno Seruga mwami Seruga nti akabonero kabi nnyo nti tulina okuzuukuka nno bannayuganda tutandika okutwala obuvunaanyizibwa obutatunulira bikondo by'amasannyalaze na waya zaabyo ng'ebitatukwatako kubanga amasannyalaze gano be gavaako mu bitundu ebyenjawulo abamu ojja bbawulira nga bakubye wano amasimu akukubira nti tegaliiko naye nga ekituufu ekyaddala nti gye gatali awo wennyini waliwo akunguddewo waya oba oliwa build oiro wa transformer so okusomozebwa kubaddemu ku ludda olwo lw'obuweereza nti ebyalo ebisinga n'essaawa ya leero nti gavumenti weyandibadde eteekateekera ate okwongezaayo waya zibone mu bitundu ebirala gye tegatandaba tuuka ate tuzzaawo ge babbye oba tuzzaawo waya ze babbye olabira ddala nti tutambula bigere 5 ate ne tudda 10 mabega obange eri mu tobazi ababbi batuzza mabega naye mwami Seruga ku bimu biwambuza nga nze wano omwaka ogwedde wayina obweraliikirivu nti ekitongole kyaliwo kyali kisobola okwewola ssente n'ogamba naye mmwe gavumenti musobola okunoonya ssente ng'otujerega naye njagala okukutegeeza nti wetwawunzikira omwaka oguwedde nga tulina $1 million 5 okuva mu banka ya wano ate no ku ssente ez'amagoba ennungi ennyo nga muzeewozewa internally nga ziri bitundu nga 20 wansi kwoyo ze yali yeewolerako eyaliwo myaka 20 agayise so akondowooza kabonero kalungi eri eggwanga nti ekitongole ekyetengeredde ng'ekyaffe kisobola okunoonya ssente okusiga mu buweereza bwakyo gye mugenda tuba tulengerayo tugenda tuba tulabayo ate n'ekirala mukulu Seruga ng'ovuddemu ebyo tuli basasuzi balungi ng'oviirira ddala kuba tuweereza ebintu tusasula bulungi ate n'amabanja gaffe nago omuli nalino lye twafuna mu Desemba nalyo banka tesobola kuweereza bbanja eryo lifaanana bwe lityo mu dollars za America nga terina bukakafu nti ojja sasula era basooka kwetegereza obusobozi bwammwe buliwa ku kakiiko akakulembera ekitongole muyina embavu muyina empisa esobola okukuuma ssente ne muzitwala we zirina okuba ebyo nabo bitunuulira kwe kulaba nti batwesiga ne ssente zino okulaba nti zikola ki ate ssente zino zetwogerako $1 million 5 ezenkanankana ku miliyoni nga bilioni 189 we twazifunira zigenda tukolera ki bannayuganda abali ebweru zigenda tuyamba okuzimba amakuŋŋaanyiza ag'amasannyalaze naddala mu tundutundu lino ery'e Kampala nti ennyonta olabira ddala nti esukkawo ku busobozi bw'ebintu by'obuweereza ebitambuza obuweereza omuli zi substations zi transformer saako n'abantu abasaba amasannyalaze tugezaako okuvujjirira ssente mu bintu ebyo ebisatu grid yeyongera okukula naye ng'ate obuweereza bweyongera okukola ki okunyumira omuntu wa bulijjo ate n'okuvujjirira enkulaakulana y'eggwanga tuteeseteese omwaka ogwo guwedde twafuna budget okutandika okuzimba ekkuŋŋaanyirizo mu bitundu by'emagigi abatulaba mu bitundu ebyo bakaabye nnyo era bwe twajjira ng'eyo enduulu y'amaanyi okukubira eri ebbombo ebitundu by'emagigi Kasangati Kiti Kabanyolo okutuukira ddala okweyongerayo ddala eyo maaso ng'amasannyalaze oluusi ssaawa zino nga bwe tuwogereza oluusi matini baddako ssaawa nga 5 kitundu okuva ssaawa emu ssaawa y'akanyigo ng'amasannyalaze oluusi gakola ki gavaako kati eyo tugenda zimbayo ekkuŋŋaanyizo mu bitundu by'emagigi bisobole otuyambako okuba nti omutindo gw'amasannyalaze gusigala nga bwe gulina okubeera abali ku lyewo ekkubo ly'emityana wiiki eno olunaku olwokusatu twasizza pulojekiti eyo okuviira ddala emutundwe mpaka mityana mu tawuni tugenda giddamu tugizimbe bupya kitegeeza nti ezo layini ezisinga ezifuluma ebibuga byaffe bino ezimu zisukka mu myaka nga 12 ate mu nteekateeka y'obuweereza layini yonna kasi tesukka myaka 10 eba yakuddibwa oba kuddibwamu okuzimbibwa so kati tulaba ekitongole ekyetengeredde mu mwaka gumu bumu nga kitusuubiza bintu bingi biri ebyajjajja byatabukako President Museveni ababbanga waya ne bagenda mugenda bavunaana ekibonerezo ky'amaanyi batandika okuvunaanibwa kituufu batandika okuvunaanibwa kati njadde nsandika okusumula message zino nyingi njazisumulako katono katandikako nenesosa bwe tuweereza nze mulangira ow'Ekanyanda Semuto nazasula amasannyalaze kati emyaka 3 egiyise omusaveya yajja n'apima ne wagenda ekikondo naye okuva olwo saddamu kubawuliza mpa ku magezi kakati mukulu Seruga mu bintu ebituukiddwako mu mwaka ogusoose obuweereza bwonna ng'ovudde ku bana abasaba amasannyalaze agateetaaga kikondo agogo UEDC yagakwasaganya yokka nga tuyita mu bakozi baffe betwagaziyaamu kubanga nja kikkaatiriza kino mukulu Seruga
nti mu mwaka ogusoose twagaba emirimu 4,600 mu 9 emirimu 4,400 mu mwaka gumu ate mu myezi 3 era sikiwa nti mwami Seruga awulira enduulu nakasera awo ndowooza yenkyukakyuka esoose okubanga etuukiddwako mu bbanga ettono naye ng'ate erinamu abantu bangi mulundi gumu enkyukakyuko zo ziwulira mu bitundu ebirala naye eno teyali ya bulijjo. Ate ekyenjagala okusaba bannayuganda tuleme okutwala mu ngeri y'okujeregerera zenkyukakyuka zino enkyukakyuka yonna ku Luseruga erimu abantu n'obuweereza tekiba kintu kitono nnyo era oluusi twetaagamuko ku bugumiikiriza okulaba nti ebintu ebimu bisobola okutandika okutambulira ku speed gye binotambula. Otegeeza service industry. Service industry naddala ku buweereza. Tetwogera ku birala naye twogera ku buweereza ng'amasanyalazi amazzi n'ebitambulira mu ttuluba eyo nti bw'obanga olinamu enkyukakyuka ey'omuggundu bw'etyo ekituufu ekyaddala tuleme kitwala nti eringa socket okuteeka pulaga n'oteekamu wabaawo ebirala mulimu ennono ez'ebitongole mulimu okutegeera mulimu kyetwandise moralo oba abantu okuba n'embavu ekola bingi nnyo so enkyukakyuka eyo teyali nnyangu naye ombuuziza ekibuuzo eky'abantu abalwisibwawo enteekateeka eyo ey'ekikondo twagiranga nga twakatandika okulaba nti tufuna ebitongole binnakyewa okukola obuvunaanyizibwa obwo ebimu ku byatuvunaanibwa nga twakajja nti tetukkiriza bakontrakita kukola buweereza ewaffe naye nga tetwalina okuyita mu misoso egyo ejja gavumenti ejjaffe engeri gye tugulamu obuweereza so twalanga ne tufuna bakontrakita abwe era mu nteekateeka ya bizinesi gye tutambulizaamu tulina amatwale 15 okwetoola eggwanga era buli ttwale lyonna nga bwe tugabanyamu bizinesi yaffe okwetoola eggwanga lirina kontrakita waayo agenda okuba nga atuyambako okugattako ab'ekikondo ekimu era mu kibuga Kampala twali tuteeseteese kukola lonki eno mu wiiki eno naye ne wabaawo ebizzeewo nga tebitulalikidde ng'ebikondo byaffe by'amasayansi okugwa mu bitundu ebyenjawulo so tubadde mu gundi mu dduka oyo okulaba nti tuzzaako amasannyalaze naye twalina enteekateeka okulaba nga tutandika okukola obuweereza buno abasaba ekikondo muli oyo mukulu oyo naye sifa abagenda obukola twayingizaamuko ba subcontractors abagenda okukola obuweereza buno nabo bafune ku mugaati gw'eggwanga. Yona ni weebale kunzira mu bibuuzo byange ate nkyalina bingi wano onabuuza mukulu Seruga mbuuliza omukulu oyo nti kyetaagisa ki okutambuza amasannyalaze mu buwanvu obwa kilomita 5 nze Judy okuva Ekiyoola Nakisunga sub-county Mukono district ogenda muddamu nga tumaze okujjawo obubaka buno era tukomawo. Abantu United Children of Armed Forces Network ekibiina ekikata abaana b'abalwanyi mu ggwanga bakutuusako Victoria Thanksgiving